oba abakulembeze betwogerako party president poa ne banne Honorable Nandala, Honorable Jack Sabit ne Honorable Ekanya oba bantuukirira okunsaba kubasonyiwa. Kituufu natuukirirwa omuntu omu yekka, Honorable Nandala, era nangamba nti ayagala ajje kunsaba kumusonyiwa olw'ebyo ebibaddewo. Ne mugamba nti nze wendi ebbanga lyonna, in fact kyaneewunyisa kubanga yayitira mu balala okunsaba, era be yayitiramu ne mbagamba nti Nandala amanye esimu yange, talina kuyita eno n'eno. N'olwekyo oluvannyuma ne mugamba nti tusobola okusinkana, naye kusinziira ku bibaddewo sijja kusinkana nzekka, nja kufunayo abantu 3 tuwulire ekyogamba. Nakkiriza era nemubuulira ne bengenda okuyita. Be nali ngenda okuyita omu teyasobola kujja, Honorable Ruzindana yafuna ebizibu n'atabaawo, nenfuna Honorable Wandera Ogalo, nenfuna Honorable Ogutu Wafula, nenfuna ne Honorable Oduman Okero. Najja n'atusinkana kubanga ffe abalala tubadde naye mu nsonga zino. Honorable Ogalo ya atabibaddeemu bino byonna n'abanga alinga akubiriza olukiiko. Nandala era n'ayogera nga bwe yangamba nti asazeewo ajje aneetondere olw'ensonga zino. Nemubuuza kiki gwe kyolowooza kyokoze ekyetaaga okwetonda anti olw'ebibaddewo byonna bino, ebibaddewo tebisobola kubanga just byonna olowoozezza nti kiki, naye tekyavaayo. So nengamba nze nti era waneewunyisiza okugamba nti oyagala kunneetondera kubanga sifunanga buzibu naawe ng'omuntu, era njagala otutegeeze ffenna abali wano oba waliwo obuzibu bwonna bwe nali nfunye wakati wo nange era ne bubula. Nengamba nti nange bwe ntyo siyina buzibu bwonna wakati wange naawe. Obuzibu bwonna bwetooloolera ku nsonga ze nayanjula eri ekibiina. So ezo ensonga oli mweteefuteefu kutubuulira amazima bwe zitambudde, olina kyowuliddemu nti weetaaga okutunyonnyola nga kumpi tekiriiwo. Mu kaseera ako Honorable Wandera Ogalo yali ayagala kutwalira caayi driver we gwe yali alese mu mmotoka. Bwe yatuuka driver we gyali mu parking, driver n'amugamba nti naye mumanyi nti waliwo eyavudde mu mmotoka ya Nandala, kimpooze nti wuuli ayimiridde emabega wammwe we mutudde. Era okukakkana ng'omusajja kubanga bwali kiro, twasinkana kiro ng'ali mabega waffe awo era Wandera najja n'agamba Nandala, lwaki oleese musajja wo okutubeeramu wano, mugambe akole ki, atuviire. Era twategeera nti naye yali omu ku bakuumi b'eddembe. So era Nandala n'amugamba n'avaawo. So
olunaku olwo twagezaako okwogera ku nsonga zino. In fact twali tukanyiza ku nsonga eya ssente zino. Twali tukanyiza nti wabeerewo forensic audit, nti era ba auditor bwe bajja okukola forensic audit ye ng'omukulembeze asooka akole ki adde ebbali. Ekyo twali tukikanyizaako. Naye nga waliwo ensonga n'endala n'ebyakalulu nga biwe biri twatuuka ssaawa 9 nga gw'ekiro nga tewali ebirala bye tutuuseeko ne tugamba nti tukomewo enkya. Era enkya ne tukomawo ssaawa 4. Kati enkya n'ajja ne poa ne Saabiti ne Jaaka Saabiti n'agamba nti naye yalabye nga naffe tuli bangi naye kati naye aleese era abo bwe bajja nebikye twali tukanyizaako nakyo ne bagamba nti weewaawo mwakanyiza ku nsonga eno, naye bwe nayogedde ne bannange bano ne tugamba nti forensic audit etandike nga 25 kubanga ne sente ezajja mu biseera ebyo nazo tetumanyi gye zaakola ki gye zaava. Kale ne ndaba nti abantu bano nimbagamba naye Nandala gwe wansabye ojje oneetondere. So kati muli mu mizannyo gyokka, temwagala wabeewo ekigenda mu maaso. Era ku nkomerero so n'ensonga eri gye twali tukanyizaako naye ku nkomerero teyakanyizibwako. So olukiiko lwakomaawo nga terulina kye luyambye era kwe kugenda mu maaso, kubanga ekyo kyali kikolebwa nti tugende mu National Council nga waliwo ebikoze eki ebikanyiziddwako National Council emekuba era ya lutalo nga bwe yafuuka. So of course tekyasoboka era ebyavaamu mwabiraba, n'olwekyo tewali apology yonna. Nze okutabula ekibiina kya FDC, you see waliwo ndowooza abalowooza nti kubanga nava mu kibiina kya FDC mu bukulembeze sisaanye kuba na ddoboozi lyonna mu kibiina, nti ekibiina tekinkwatako. Kinkwatako butereevu era njagala kifune obuwanguzi bwe twakitonderawo. So bwe mbanga nina influence ogiyita ki bwe mbanga byendowooza biina kye bikola mu kutambuza ekibiina, si kitwala nti kiba kibi. You see, influence ya mirundi ebiri. Waliwo gye bayita undue influence. In other words, okukyusa endowooza z'abantu ng'okozesa ebitakkirizibwa mu kukyusa endowooza zaabwe. Eyo eba undue influence. Nenkuteekaka amaanyi ga mundu bw'otokola kye njagala ojja kuba mu kabi. Bwe nkola ky'oyagala mba nkikoze si lwa kukkiriza, si lwa kukyagala, naye lwa kuba onkase kukikola ki kukikola. Eyo undue influence. Oba bw'oba ng'olina enjala ekuli bubi oli kumpi kufa ne ngamba nti bwe nkuwa emmere eno okole kyenkola ki kyenjagala, era oba okoze kyotoyagala naye ku lwa mbeera gy'okola ki gy'olimu n'ekyenkusuubiza okuwa. So kugulirira is undue influence. Kukola ekyo oba nkulimbye
nine byenkulimbye nolowooza nti bituufu n'okola kyotandikoze singa wategeera amazima neeyo nayo undue influence. N'olwekyo osobola okukyusa endowooza z'abantu mu makubo amatuufu oba amakubo amakyamu. Njagala wabeewo ambuulira bwe wabaawo endowooza yonna eri mu FDC oba ekyuse oba ekkiriziganya n'ebyendowooza gye nkyusizza mu makubo amakyamu. Okusooka situula mu nkiiko ezisalirawo kibiina, sizituulamu, tewali lwentuulamu. Ne National Council gye mubadde mumbuuza siri memba wa National Council. N'olwekyo engeri yokka gye nsobola okugenda mu National Council kwe kuyitibwa ng'omugenyi, siri memba waayo. So sisobola kukyusa endowooza z'abasalirawo ekibiina nga siriiwo mu ngeri etakkirizibwa. Ng'otandikiddewo. So ekikulu siina busobozi bwonna bwakukyusa endowooza mu kibiina mu ngeri enkyamu. Siina komera nti nja kutiisatiisa muntu nti nja kusiba oba nja kutulugunya. Siina sente za kugulirira, sente nze nzijjawo ez'okugulirira abantu bakole ekyenjagala. Siina oba media nga gye mwina ku influencinga, siina. So bwe wabaawo enkyuka y'endowooza eriwo mu kibiina eyeefaananya endowooza gye nnina, ebaawo kubanga abakyusiza oba bakkiriza endowooza bw'etyo bamativu nti ekyo kyekikola kyekisaana. So ekyo siina apology ku kyo nti sisaanye kuba ne influence mu kibiina, ate bwe mba ndi mu kibiina lwaki sibeera ne influence nange. It's legitimate. Abakoze abeewaddeyo mu ngeri ez'enjawulo okuzimba ekintu kino, yes bayitirivu abeewaddeyo, abakyali mu makomera ne bwe twogerera ku lwa nsonga zino, abafudde, abali mu ntaana, abali mu bugaali nga munange bya Mukama ekyenjojo, ali mu kagaali gwe bakubira amasasi ku Bulange, bangi ababonyaabonye ku lw'ekintu kino, abatunze ebyabwe, you know. So okulya olukwe mu bantu abo bonna, kubanga oyina oba oliawo w'oyagala kuyita gwe ng'omuntu, tekiba kya bwenkanya. Ate bw'obanga wakukikola ku lwaffe ffenna ekintu bwe kityo, waakiri naffe tutegeereko tukaanye nakyo oba tetukaanya nakyo. Gamba nti nze nina obukyayi eri Mwami Museveni. Yes, waliwo munaffe eyaguntaddeko nti nze ekinkozesa byenkola lwakuba nina obukyayi ku Museveni. Naye si bukyayi, wabula Mwami Museveni yalina obukyayi eri eggwanga lyaffe ku byakola ebirimazeeko ki emirembe, biyitirivu nnyo ebikoleddwa ebimaze ku nsi emirembe. Kusanga nti amaze emyaka kumpi 4 ku myaka 6 gye twakafuna obwetwaze, emyaka 4, that is 2/3 yabadde mu bukulembeze. N'olwekyo ebiriwo byonna tasobola kati nga bwe yali ayagala okukola, n'avuma Amini, n'avuma Obote nti gwe mutawaana. Myaka 4, mu myaka 4 bw'olaba Singapore yava mu third world n'egenda mu first world
mu myaka 4 gwe mu myaka 4 nga n'amakubo mu Kampala tegakyayitika abantu bonna obwavu mu ggwanga lyonna nga buyitiridde abaana tebasoma malwaliro gonna mafu obubbi mu gavumenti nga butuuse ku stage etalabikangako gy'okulembera. So mwami Museveni yalina obukyayi, si ffe abalina obukyayi. Ffe kye tumwagalako kyokka kwe kujja eggwanga mu mikono gye lisobole okutegekebwa kuyamba buli omu. Naye you see waliwo abagamba nti okukolagana ne Museveni si kibi. Bw'obanga oyagala kukolagana naye kolagana naye mu lwatu tutegeere ensonga ezikola ki ez'okolagana naye. Kubanga wano tubeera, in fact oyo yali angamba bw'atyo nti nze nina obukyayi, nali naakamujjukiza nga bwe yasinkana Museveni mu kyama ate nga tukolagana ffena. In fact yalina omulimu gwa nkizo ku mirimu gye tukola, n'agenda n'asinkana Museveni mu kyama. Bwe nakitegeera nembuuza party president, kubanga nze nali people's government nga gyenkolaganira naye, nembuuza party president, owaayi ono yagenze ewa mwami Museveni yakutegeezaako? N'angamba nti nga nti genda omubuuze nooba yagenda. Poa n'agenda n'amubuuza, owaayi wagenda ewa Museveni? Nti nze eyo sigendangayo. Kale Poa bwe yajja n'antegeeza nti agambye nti tagendangayo, nze kati nensalawo okumwatulira. Bwe twasinkana ne mugamba nti owaayi gundi yangambye nti wali wa Museveni. Yangamba ate nga tasobola kumwegaana kubanga yali amanyi nti abimanyi, kubanga yangamba naye baali bamuyise naye. Kati wagenda? Kati nagamba nagenda. Nagenda? Bwe wagenda ne mwogera ki? N'agamba nti ayagala kukolagana naffe biki. Kati bwe wavaayo oba nga tonagenda oba bwe wavaayo lwaki tewatutegeezaako nti eno bampise ku nsonga zino na zino? Saakitwala nga kikulu. Kale so waliwo n'obwo obutakanya n'otokitwala nga kikulu okuyita eri, era kyekimu n'ensonga zino eza ssente abantu ngeri ki gye bazitunuulira, n'otokitwala nga kikulu. Naye bye mwogerako byakukola awamu. Mugenze kwogera byakukola ki awamu n'oyo gwe tukola ki gwe twagala atuviire ku nsi gye yawamba. So kati olwo byokola oba byoteesa yeeyo biba bikwatagana n'ebye tuliko eno, biba binafuya, ate tosobola kumanya n'ebyaffe bye bakola ki bye boogerayo eri. So bwe buba bukyayi si buyinaako buzibu bw'obanga okolagana. Era Abaganda balugera dda nti olya mu lulime mu lusike kiyina ebizibu. Weetaaga otegeerekeke bw'okola ki bw'ogwa. Waliwo abadde abuuza bannannyini kibiina be baani. Ekibiina ndowooza, simanyi mukitegeera. Ekibiina kiki? Ndowooza eringa okukkiririza mu ddiini, era eba nzikiriza. Kibiina nzikiriza. Abakkiririza mu ndowooza bweti banaki? Bannakibiina. Kati bwe bayita kuba n'enzikiriza eyo beewandiisa ne baba bannanzikiriza abatongole. Naye n'ateewandiisiza baki? Abawanzikiriza. Simanyi tutegeeragana. Waliwo banzikiriza ba mirundi emeka? Ne bw'oba mu ssinzizo
era waliwo abenzikiriza abajja ne bawuliriza ebigenda mu maaso musinzizo naye nga tebalina kye kakwate na ngeri kyesinzizo gye likola ki gye litambuzibwamu. Nabo banzikiriza naye engeri gy'esinzizo litambuzibwamu tebafaayo. Waliwo abalala abafaayo ne beewandiisa ne bateekamu ssente ne beewaayo okuzimba enzikiriza yaabwe. So enzikiriza ya FDC si Najanankubi. Najanankubi bananzikiriza we bakola ki we bakungaanira naye si enzikiriza. So bwe tukungaanira wano FDC ebaawa wano oba wantu awalala wonna bananzikiriza we bali. So bannannyini kibiina be tubala abakitambuza abakisalirawo beebo bannakibiina abeewandiise nga bannakibiina. Naye waliwo ne bannakibiina batakoze eki abateewandiisizza nabo ebirowoozo byabwe bikulu naye abakisalirawo beebo abeewandiisizza. Kati n'okwewandiisa nakwo kulimu okusika omuguwa, kubanga okwewandiisa mu kibiina weewandiisa ng'oweebwa kaadi y'ekibiina. Kati ne kaadi z'ekibiina nazo baaziggalira ziweebwa bwe baagadde era mu binaanunulibwa. Ne kaadi z'ekibiina nazo zakukola ki zakununulibwa kubanga teziriiwo mu bantu. So ebyo ndowooza bye bibuuzo ebivuddeyo. Presa eno etutte ebbanga ddene naye mbeebaza olw'obugumiikiriza. Ekikulu nnyo bannakibiina kunula ki ggwanga tujja. Anything Media.